Oluvannyuma lw'omukazi olukale okkirizibwa okuddamu okusaabaza abantu zaateekebwa akakulizo k'okusala ku muwendo gw'abasaabaze gwe zirina okusaabaza nga bbaasi zaalagibwa okutwala kitundu wakati w'abasaabaze be badde batwala bulijjo. Kino okusinziira ku baddukanya bbaasi zino kibakozesezza bya nsusu. Kati ngaffe kyandibadde kitukoya naye olw'ensonga nti abantu abava mu byalo batono nnyo nga wokiwulira. Bbaasi tolina giwa fulu tanka lwa nsonga nti abaana balina okudduka basobole okukuba akagaapu akali wano akasigaddewo e Kampala. Naye ng'embeera essaawa n'ekyali mbi nnyo. Kati ensonga eno ebadde ku mwanjo nnyo mu nsisinkano wakati wa minisita w'ebyentambula General Katumba Wamala n'ekibiina ekitwala bannannyinizi bbaasi zino ekya United Bus Owners Association. Ensisinkano eno tekkiriziddwa mu bannamawulire wabula okusinziira kwa kuli ekibiina kino Nathan Byanyima basanze obuzibu bunene okukolera wansi w'enteekateeka eno. The bus owners who are operating currently now, who started on force, there are some issues that we wanted to clarify with the minister, to have a heart-to-heart discussion so that we can be able to work in harmony and in partnership. Bano bagamba nti essira liteekebwe ku mabanga wakati w'abasaabaze okuwala okusaasaanya ekirwadde okusinga ku muwendo ogutwalibwa bbaasi emu. Buses are carrying about 32, some 36, some 39, some 41. That's what we are doing. We're observing that one. But we wanted the minister and his team, plus the traffic officers, to understand that it's not a matter of saying 30, as if all buses carry 60 people. No, we observe it. We stick to 50%, whatever arrangement it is. Kuba buses ezo bozitune waliwo abatuuza abantu basatu ezimu ziri 2. But the issue is that however you choose to seat them, the maximum is 50%. So ensonga endala gye bagala minisita atunulemu gy'emisolo gye bagamba egibatuuse mu bulago. Thinking of waiving off for some time, about 6 months, and then we pay. Because currently, it's quite difficult. People are hard up, and you can imagine. Kwekyo minisita abagambye nti okubayamba ajja kulaba nga wabeerawo enkolagana wakati ya Ministry of Finance n'abannannyini bbaasi. Mu kutya entambula z'olukale waliwo bbaasi ezizikwatibwa era nga basabye minisita abayambe ziteebwe. Gavumenti bw'asalawo okuggala ensalo z'amawanga agagirinaanye abavuzi ba bbaasi oba bannannyini bbaasi beemu ku baakosebwa kubanga ezimu bbaasi zaabwe zaakwatibwa mu mawanga gano. Nga mu meeting eno basabye minisita okubayambako okulaba nga bakkiriza bbaasi zino okudda mu ggwanga. The buses were impounded. So we wanted the minister to help us and the traffic to help us get that buses back. They come empty from those police stations, wherever they are on police posts, so that the owners can start repairing them and go back on the road. Ekyo minisita akkiriza agenda bayamba era ne poliisi ekyogedde nti bo already babakkiriza okuva eggulu bbaasi zaabwe okukola ki okuvaayo. Ensisinkano eno gyegweredde nga minisita abagumizza nti ensonga zaabwe zaakunoonyerezebwako naddala zaalinako obuyinza. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Kusawemu.